Agala mazima sharing a video eno kulumbuye. Bobo uya ngokoye propaganda. Ngokoye aferesuit. Ngokoye abantu abanonya likes ne comment. Zebajo events kankubuli ekitufu. Omusajja gwe munonya Kajubi Fred Lumbuye. Uganda government ye mulina ali mu kwenywera chai. Sawa yona bagala kuteka muntu ala mu koti. Agendeko ekitalya. Akomewo afune ku sente. Era twali kibagenda kukola Lumbuye. Government ya Museveni tesobola kutulugunya Lumbuye kubanga Lumbuye abadde project ya bajjeno besijja kwatukiriza manya. Njagala mumanyi mu abala ba video ya Bajjo events kubanga nza abagoberezi ba Bajjo mumba muyina ekitangala mbatambuliza mu kitangala kuvira ddala nga nkyali ku Facebook nga tebananzijjako. Era ensonga lwaki banzijja ku Facebook makazukubaga n'oyo muzungu wa Bobby Wine because nze nalinga njogera ekituufu kubanze sina kineegya sinonya likes sinonya following sinonya comments because ze bintu byenkola bye bifulo wenjawulo abantu abagoberezi bange baddala siba kugula nina abagobereza bangoberera mu mutima gw'omugoberezi wa Bajjo events njagala obe mugezigezi ng'omwana w'omusota omusajja gwe bayita Kajubi Fred Lumbuye Uganda government ye mulina ali mu kwenywera kacaayi. Nze bino byembabula bye bisembayo biwakanye bikirize ndaba bloga banupu baleta propaganda zake nga alina amanya gajja Lumbuye kunyonyi njagala tukule njagala tuve mu bintu by'okwevuma njagala tukule njagala tutwale eggwanga lyaffe mu maaso nga tutambuliza abantu mu life. Lumbuye ali Uganda ekyakiwakanya genda wetuge government yabakoze akakodyo ne booking ennyonyi nnya temwategedde ennyonyi ke yajidde kuba government eyimanyi nti omuzungu wa Bobby Wine abadde alina amanya agamubba ku nnyonyi oli Amsterdam bo kye bakoze nga babuzaabuza temumanyi nnyonyi ntuufu ko yajidde naye Lumbuye ali mu mikono gya government ya Uganda bwe mba nnimba government ya Museveni ensibe bwe mba nnimba government ya Taka ensibe bwe mba nnimba abantu ba bulijjo mu nsi babawagira Lumbuye ekituufu ali Uganda temuddamu kubalimbalimba manyi babuloga bangi abadde babafera ssente abadde bateekamu ssente ngabaga propaganda kubana nembere liwo banje abagifunamu ekizibu kya NUP mungano tambulya muri yo life mubulira abantu ekituufu ntone government ye mwino bate mwina mulimba zake yalwanye yakoze muva mu bintu kutambulya mu fantasy life nze nafuna genuine following because I tell them the truth we are trusting about Bajjo events first and information musege bayita Kajubi Fred Lumbuye government ya Museveni ye mwina bate mwine enkwate bate mwine jenzite kubanga biba mwina temuddamu kubba abantu nze ntasaba n'abantu babba omukazi ankubidde mu America nti banziba Lumbuye ayagala sente togaba sente zonna government ya Museveni yalina Lumbuye abo bafere ba bloga banonya likes na comment nabo tebamanyi kituufu abamu bamanyi ekituufu naye ng'omulimu gwabwe kufuna likes kati nze senior follower nze nina followers abamanyi mu nsi yonna mu abafollowing Bajjo events abamanyi nti sirimba Lumbuye government ya Museveni ye mwina era sawa ina mu musubire egenda mu kooti temuddamu kweraliikirira ali mu mikono gya government ya mwami Museveni yatuuka jjo era